Tubazze ekiro betunyonyerezaako kati okumanya naye nga tetunaba kubategeera ne bakisindika ne bakisuula ku ttaka kyonna ne kiggwa ne badduka ne bagenda. Olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo kuba bazze saa 7 ogw'ekiro, naye twebaza aba security kubanga baatuyambye okulaba nti ebintu byaffe byabadde tebiyonooneka. Kati bwe buzibu obuli wano Nakanyonyi, buzibu bw'amaanyi nnyo bunkenke, era we tusabira gavumenti etuyambe kubanga ebintu bino biyinza okugenderamu obulamu bw'abantu. Wano tulinawo abaana ab'ekisulo aba secondary school, tulinawo abaana abasoma mu Bible College, tulinawo abaana ab'ekisulo aba primary. Olusozi luliko abaana bangi. Ekyo ekyamuyitibwa okuweereza atugambire n'ono omupya Bishop Kagodo nti ffe tuli ndiga ze, atuyise ng'endiga, abeere ng'omusumba, alekeraawo okola ki okutubonyaabonya. Tweyanzize sebo, tweyanze labe ne balumba abayizi baffe egenda okukakkana nga abayizi 3 babatuusizzaako ebiwundu babakubye babadde bagenda kubatta. Mateeka ne mukwata abatamenya mateeka, muleka abamenyi b'amateeka. Bishop yankuba, Bishop kye yakuba. Tulimu e Nakanyonyi ekyamazima ya bunkenke ng'abaweereza tulina akaseera akazibu, era nakigamba minisita ennaku ezo ng'amazima nze awaka nasigalawo nzekka, famire yange nagijjawo kubanga tuli mu bwerinde saawa yonna banzitira abaana naye nange, so okwerinda abaana nabajjawo ne mbatwala ndiwo nzekka. Era kyetuddiridde okukola amasomero nago gakole ki gayimirire kubanga tetulina bukuumi bumala nti akwata ekitala alifa kitala. Era njagala okutegeeza mwawule munnange Kafuluma, Bayibuli etugamba nti akwata ekitala alifa kitala. Yesu Kristo, Petero bwe yali akutte ekitala n'asalako omuntu eyali azze okukwata Yesu. Yesu yakwata Petero, yasalako omuntu okutu, omuddu wa kabona. Petero okutu Yesu n'akwata omuti okutu n'akuzaako. N'agamba Petero, ekitala kyo kizze mu kiraato kyakyo, kubanga akwata ekitala alifa kitala. Emigonze goyo okunkuba emigonze omusajja yenna yenna bamukuba yakubadde emigo yenna yawayalinga dda n'okulinnya mu kibanja kyatyayo. Nze nnwanira abaana bange we balima.